Eddakiika zino ziri 7 ezakayita ku ssaawa 4 ez'okumakya. Oli ku 88 kaneze 8 radio yabe tusinzira mu masengero mwali ogwokubiri kubuuzaako. Tukwebaza nnyo nnyini ak'ensusso okuba nti oli ku radio yabe otambula n'okumanya. Program gy'owuliza kati mu radio yawo wooli eyitibwa gy'ogenda okuwuliza eyitibwa Paalamenti Yaffe. Paalamenti Yaffe gy'ogenda okuwuliriza nga twebaza nnyo bannaffe mwena abatuwuliriza naddala abalangira mu program eno alangira ku CBS mwebale nnyo mwebale ddala. Gye tuli wano kulaba nti tutusako byonna n'ebiki bigenda mu maaso. Nsereko ly'erinnya lyange era nkwebaza okuba nga oli mulungi nnyo mu kuwuliriza. Meri Nsereko ly'erinnya lyange era nkwebaza kuba nti program waziwuliza bulungi ze tutuusaako ffe nga abajja basa team. Kiriza obagaana ebyofuzi byo bitebina nnyo ekyanjalo kibiriko era kyatambulirawo nga bitambula era nga abeetaaga entebe buli omu agiramuza. Olwaleero tujja kutatuna ebintu bingi ebintu ebingi biri mu ggwanga bukeeredde nga chairman w'ekibiina kya Honorable Mpindi Bumali yoleka kuta Museveni ezayimpa plus olwaleero kiraga nti era ajja kwesimbawo mu bbiri ekibiina kinaba anaatulira Mpindi bakibiina kiyinza omulonda wali omulala avuganya yoleka kuta Museveni okwesimbawo mu 2026. Olwaleero tutunulira ekifaananyi kiri tutunulira ebyokulonda 2026 generations eziri mu byofuzi bagita political actors. Sibamina tukiyita political actors bangi abaliwo era nga tugenda tunula ebintu bingi ebiri mu ggwanga lyaffe ino Uganda. Ebiri mu ggwanga Uganda bibiina byofuzi kiriza nkwanira ku lwe tuli nabo webanja kuyitiramu biki bye tugenda okwogerako. Tuyina Honorable Mpindi Bumali ono ye wa National Resistance muwagizi wa National Resistance Movement emyaka gyawera katoli wa NRM kyogiri nnyo yesebu oliwa NRM yesebu ate kugeza ngoyogera mpola wanje member okay jawolo ki mbuza kutuliza seba. Abarungi abatuwuliriza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abenzikiriza endala omukama mulungi ekiseera kyonna era mulungi era zembeera ze banafu abafunye ebizibu ebyenjawulo mbanakuwadiddeko n'abafunye amasanyu tusanyukira wamu nammwe. Banafu abaliko obulemu mu Uganda yonna okulonda kukyagenda mu maaso okunga okugenda kulonda kutuna ebifo ebirala mukikole mu mbeera esinga obulungi tusigaze obumu. Media ekyenjawulo njagala kusanyuka mu programu ya leero okuba nti omu ku bagenyi booleese Jeno Mugisha Muntu okuba naye ku pano kubanga y'omu ku bannabyabufuzi mu Uganda wano bempa ekitiibwa. Lwaki temumwegattako ate? Bempa ekitiibwa lwaki temumwegattako? Era bendowooza nti okwegattako eggwanga limuli ku mutima. Esebo kiddemu ekyo y'omu ku bannabyabufuzi Mugisha Muntu bempa ekitiibwa nti eggwanga era bendowooza nti olw'ebyo byayogera ne byakola ne eggwanga limuli ku mutima okusinga eggwanga liri ku mutima okusinga ate oyagala teeta amfuze dikaziri 11 gwayogeddeko Jeno Mugisha Muntu ono naye yakkiriza okujja ku radio y'abeene atuseeko atuse obubaka bwe. Mugisha Muntu yazalibwa nga 1958 aweze emyaka 66. Ekibiina kye bayita Alliance for National Transformation Anti sajja mu yasomera Makerere University yamuyamba Katonda yamuyamba namuwa abaana Nkunda Muntu Bukama Muntu ayina ne omuntu amuli ku mutima vice president we bamuyita Julia Kakonge Muntu. Mugisha Muntu musajja wa majje tide officer majje pozi afando yingira kitama masanga esije nakula bire wewe matuga kitama masanga
Sabo buze afande kubatuliza litaje. Jeno buze kutuliza sebo. Ewa nyo Medi ne CBS okuchazo olwaleero maramusi abanyawe n'abasebo mwana abatuliza. Amanya ngogere bulungi mugisha muntu? Amanya Gurigore Mugisha muntu oyera. Muntu nyera, muntu yera ye mtata wa. Itata wa. Pozi aliwa UPC nyo. Yes. Na oliwa UPC. Adajubamu. Ojiba. Yava mu family ya UPC. No kujingira sajingira kubanga ku nsamu mugumu okubaawo nga nkyali mwana muto nali mu P7 kati ogenda okudda nga kuliko UNRF naye engeri gye nalabamu engeri gye baali batandikidde we baalekerera nga tubagamba nga mutandikidde ate mu bukyamu nga tebakkiriza awo saayingira nenkwata ekkuba eddala yava mu family ya UPC utali musango era nga musajja munnamagye yagawumula amulinaanye ye Haji neyanza sebo speaker bampita Yusuf Nsibambi obanze bwinene gandi bampita nze Yusuf Nsibambi munamawokota nange ensaba kutwala omukisa guno wadde tuyinza okubyogera kasimanyi gye tugenda mu maaso okwaniriza mukama wange kubanga ze ndinga panelist wano ne mukama wange je n'omugisha muntu nange kintu ekisinze ndozo tugata bumali atera okwogera ebifu byokka naye olwaleero atandikidde ku kituufu nankuba penalty je n'omugisha muntu wanjawulo era bwana Medi be bamufufa abakyatusibyeyo mu byaki byobufuzi ebyobufuzi bya wano bizibu nnyo awemula gwe omuwabuzi wa gavumenti ninga byomulya byawemula ate ne baga nti ono y'omuwagizi wa gavumenti ababbi abagaba sente okuva ku makyaka kati abantu babawa sente ye bagenda yekwaniriza ki mitwale 3 abantu bonna bakunganye ababbi abavudde mu kisenyi abavudde ate be bagenza okwaniriza ki so kakati embere y'abana abantu nga bamugisha muntu nze nakola naye mu FDC era mwebaza kati kyaliko kino nti kiranga nti akomawo mu kibiina kyange HFDC kino kyali jageno twanjulira nze kindagira ddala nti je n'omugisha muntu akomyewo mu kibiina kye so muntu alina ensa ate fa bamumanya ne gyali gogezega nti wa UPC naye muzeyi muntu yera tekokuba eri gye twali mu bantu wali okufiirwa kwa muzeyi nga tuli eyo mulumbe naye byowulira ate tosobola kubikola kakati yakuzibwa n'atuuzibwa ku bwajjeno bwe ng'ate ffe tulinga bajjeno so amiina okutuula naye mu studio era kituyambye kijja twanguyiza enteesaganya sebutusanyusa nnyo okukulaba mugisha muntu buli mwamwogerako niye abalonzi bo nga tebamulaba bwe batyo anti kubanga nti baagala bitavuma baagala bavuma obuyaye bwawamba ontayinza kuwangula NRM ekibiina kya mukulu Mpindi kyaleeta abayaye ne bawamba kati oyinza kuyita mu kibuga kati abayaye bali ni charge abawemula nga bwenjogedde be babuwa amagezi naye babayimusa ku mukolo ne baga nti ono honorable gundi ono ye gundi gwali musonsa wa kituyita character ya jeno muntu bijja kutereera ensi etambuliraawo ne beginaba myaka 5 ffe kituzobota kirabako naye tujja kiraba ensi Japan mukulu mugisha muntu amanyi ne honorable Mpindi ova ku kisaawe Doha okutuuka Osaka nga kyolaba kirala empisa n'ensa yekuziza ensi eyo naye terina bya bugagga nga Kongo ne Kongo kubanga obuyaye gye buli Kongo abantu envunza zibaluma Japan omubiri olabanga bogoya abantu bonna bali ku train nobera mu saawa 2 nga tonebona kuwagana niwa ne waffe awogana gwe bawa nti oyo ya RDC notunulira kukulira omuyaye nga yaki kati bawamba nemugenda ku lumbe gwe bwana meto sobola kwogera ngoyo obatadde kigambo ekinene nti bayaye NRM yayononye buli kimu ate FDC erimbuyinza era byetulwanako omuntu akupangisa molu nga goli mpangisa ng'ekirali n'ababbi atabajja babegwa omupangisa edduuka ali ngate ekibiina kyo nga kyogerera kubanga ekibiina ekyo ekya FDC kyatembeeta
ndoza kyekimu ku bibiina kati ebimu ku byolesa empisa envundu ojjukira wano we baatuuka okubuusa kyamani waabwe ekikomera biriggwa ng'adduka buddusi abayaye batabuse baagala mwambula naye nga abamugoba beefudisi ali mu ofiisi kwali kati obwo buyaye obw'ekika ekyo bonsibambi waba taboogerabamwewuunya eddakiika ziri 17 ezakayita ku ssaawa ennya ez'okumakya mugisha muntu nze mumanyi bajja ne beesijja ekitama masanga si ekyo afande twali nabo babakwasanze kyena bakola kimu nesa ekyokuda mu kulaba sanse nnyo tujja kuddamu twagala tugende butereevu ku byobufuzi kwa gwoliwo kati abawuliza baagala nnyo okusooka okumanya anti yabaaki kuki titugiwulire mu byobufuzi we tuli tuzimba naye ffe tuzimba okuviira kimu ddala eri wansi ekyomukisa omubi tetwafuna ebyokukozesa ebimala kutuuka mu buli kitundu kyonna ky'eggwanga naye wonna we twagenda nga tukolera ku magombolola kubanga twagala tubeere n'ekibiina ekirina emirandira ku kyalo okumuluka kugombolola ate n'okutendeka abakulembeze naye ky'osookerako ogezaako okusikiriza abo abantu abeesimbu kubanga ekizibu kye tulina mu ggwanga lyaffe empisa zaakyuka singa edda ate abantu kye tusaanidde okutegeera bannayuganda ffenna emirundi egisinga obungi tutunulira okuggyako omukulembeze ow'oku ntikko nga tulowooza nti ekyo kyokka kimala kigwe mulimu naye okugonjoola ebizibu ebiri mu ggwanga lyaffe ate nga byo bingi ate n'okulaba gye tulaga kubanga population yaffe kati tuli abantu 1,5 mu myaka egijja myaka nga 2025 tujja kubanga tutuusiza mu 1,010,000 kati omusingi gw'ebyobukulembeze bwe guba nga teguzimbiddwa ne gubeera omunywevu ate ng'omusingi si sementi si mayinja si ki omusingi guva mu mpisa z'abantu abali mu bukulembeze okukyusa eggwanga oteeka okutandikira ku bibiina engeri gye tubizimbamu kubanga ebibiina z'emmotoka eziyitibwamu okufuga eggwanga constitution bw'eba esigadde nga bw'eri mpozi bwe tuba nga tugikyusizza ne tugamba nti ebibiina ebibiina sibye no kubanga ekibiina kyekikwata obuyinza ekibiina ekisinzizza members ba parliament oluusi ne candidate ali ku ntikko kati ekibiina bwe kiba nga kiyingidde mu buyinza engeri yakyo engeri y'abo abasinga obungi mu kibiina abakulembeze engeri gye balowooza engeri gye bakwatamu ensonga yengeri eggwanga bwe litambuzibwa kati n'olwekyo kuba nga kuliko ebizibu mu ggwanga oteeka okusooka okulaba nti ebibiina byo biina abantu abeesimbu abantu abakwata ensonga enkulu ne bazikwata mu ngeri y'obuvunaanyizibwa engeri y'ekikulu sajja kikulu yes okay ekyo bwe kirema empisa ezibeera mu kibiina z'empisa ezibeera mu ggwanga katolaba kati ng'ebizibu bye tulina byonna biva mu bukulembeze obuli ku ki obuli ku ntikko yes okay buli muntu akuwa kyayina omuntu asobola kuwa kyatayina n'olwekyo abantu abali mu buyinza abasinga obungi ab'oku ntikko bwe banga balina endowooza n'enkola ey'obufere era ebyobufere bibibaawo naye bw'oba olina abantu endowooza yaabwe nga nnungamu nga baagala kukola ebintu ebikulaakulanya eggwanga nga balina endowooza n'enkola ey'obwerufu nga balina endowooza n'enkola eyo abantu okwenkana mu maaso g'amateeka eya justice oba obwenkanya ekyo bwe baba nga bakina mu ndowooza zaabwe n'emitima gyabwe kyebaweereza eggwanga naye abantu balowooza nti osobola okufuna omuntu ali awo yabba ssente ng'ali headmaster w'essomero
yabba sente z'ekibiina ky'emwanyi oba ekyamatooke nga balowooza nti bwe bamuteeka mu kifo nga bamukubidde akalulu nti ajja kukyuka anaakyuka. Jeno katudde ku nsonga yakumpisiza y'ensonga mwe mwasoma nsibambi mugisa alliance mugisa coalition mugisa agreement yatunulire jeno muntu ofa Uganda olukumu enankaga mugumu twafuna okwegatta kakabaka ekka ne UPC obote yajja Ssekabaka Muteesa nga president wa Uganda yasooka netujja tulaba endala twalina wa UNLF yali omwegwe Moshi ebimanyi bulungi jeno tuze mpola mpatufuna National Liberal Party 1996 begase ku Suubi netufuna Suubi 2011 yegase ku TDA tuze tubira bingi nnyo tulina UNLF tulina UNLF byonna bijja wadde mikago naye ebivudde mu tebadde nnyobi abantu nga tebabira kugula tebabira kubanga obuyinza tubukyusa mu ngeri ya kulonda twali tuli awo tugende Masaka twalabye wekitibwa Mpuuga Fomalop nga kule kibiina kye Democratic Front nalabye abalala nabifuza abalala nalabye aba Ecological Party ya Muhammad Nsereko president wa Ecological Party Muhammad Nsereko tulaba ate PFF Gaira naye yabaddeyo netujja ngera kuyinza ku Africana konza nomutuyire mumanyi mugisha muntu nga mulaba ndaba semujunganda konza mugisha muntu akuchola kinanyi semujunganda tie ebiri muntu wabitegere nti PFF yegase ku anti konza kisoboka nti yegase njawulo kyeriwo afande tugenda mukono 2026 kuno kwegata kutegeeza ki eri omulunzi era bigambo wayogeddeko awo nga mpulira ogamba wananjika mukotenjo kwakosesa dark days cause dark days mugisha agamba ki ekyakyo wayogere wagambe coordinated forces obyogera nnyo ebyo dark days coordinated forces koza ko oli wamaje force okyagala nkikozesa naye gwe kali yagala kumanya okwegatta kwa kutegeeza ki natugenda mu kaluka 2026 nga tukompere n'emikago emirala egibaddewo girigoli kyetaagisa okuzimba enkolagana mu bibiina ebibanga biina enzikiriza n'ebigendererwa nga bifaanagana era kintu ekibadde nga abantu kibaluubirira okumala ebbanga 2026 2011 2016 21 nga mu bibiina ng'abantu baagala bakituukirize n'abantu nga kibaagala abantu abalonzi nabo neggwanga naye nga tekituukiddwako naye nze mukulaba okwange obunafu bwali ku kintu kimu ebadde ndowooza yange okumala ebbanga naye nga endowooza eyo ng'eri mu minority abasinga obungi nga tebagikkiririzaamu kubanga emabegako nali nze nga mu ngeri y'okwadvisinga oba okuwabula nti tetuteekwa kukkirizaganya ku bintu 10 ku buli 10 naye nga endowooza yali esinga amaanyi nga baagala tukkirizaganye ku buli kintu kyonna era ndowooza kyekyalemesa efforts ez'okukolagana emabega kati omulundi guno ekirungi kati nga enkolagana gye tuzimbyeko wakati waffe nti ne PPF ne tugamba PFF PFF temuteekwa okukkirizaganya ku bintu 10 ku 10 bwe muba nga mutandise okukola ki okutensa ogamba nti kino tekiteesebwako muyingira nga mwena muli open minded ne mutandika okukkirizaganya ku nsonga emu kwemu bwe mutandika bwe mutyo oyinza okusanga mu nsonga 5 nga zonna muzikkirizaganyizzaako era bwe muzikkirizaganyako ensonga 5 kirungi nnyo nga kati mukola ki nga muteeka emikono ku ndagaano era emitima gyammwe bwe giba nga girimu
kyemutaddeko emikono ekintu ekyo mukituukiriza. Naye ne bwe musanga nti ebintu ebitaano si byonna bye mukirizaganyizza ku bina oba ebisatu, kati muteekwa okusalawo mukolagane ku ebyo bye mukirizaganyizzaako. Ate ebiri bye mutakirizaganyizzaako tebibeera nsonga y'okuvaamu entalo, ebyo mubiteeke ku bbali. Ebintu bwe bikwatibwa mu ngeri eyo, emikago n'egyeri egy'emabega gyandibadde nga gyakola ki? Twagikirizaganyizza, yandibadde nga yayitamu obulungi. Naye omukago gwe mmanyi bulungi gwe nalimu TDA twamala emyaka 2.5 nga tugizimba, kubanga nalimu FDC olwo nga ndi mukulembeze. Tugizimba bulungi era yali ng'egenda kukola. Singa endowooza y'okugamba nti tuteekwa okukirizaganya ku buli kintu kyonna si yali in the majority. Kati olunaku lwe yasaabulukuka kintu ekikimu ekyatulema okukirizaganyako, ebirala byonna twali tubikirizaganyizzaako. Ekyomukulembeze akwata flag twalema okufuna omu ssaawa 8 gw'ekiro lwetwalangirira nti kino kiremye, era ku makya olutalo lwatandika wakati w'ebibinja enjuyi ebbiri. Nze nali mbagamba no, tugezeko kyonna ekisoboka tubeere n'omukulembeze omwana akwata flag. nga bo balukwago bagamba batya? Naye nga bwe kirema anti twali bangi, twali groups 9. Twali groups 9 era twakuba n'akalulu munda eyo nga leve yasooka twagamba abaali bagala kukwata flag ndowooza basooka nga bali 4. Waliko Professor Gilbert, waliko Honorable Mao, waliko Honorable Dr. Kano Chiza Besje ne Prime Minister, former Prime Minister Honorable Mbabazi. Netubagamba mugende mu kisenge mukirizaganye mutuletere erinnya limu, ekyo kyalema. Abeebwera bagezaako okubatabaganya kirema netukuba kalulu nakyo ne kirema kukirizaganya kwekyo. Kati lwetwalangirira nti kino kiremye, abantu basigadde 2, Honorable Dr. Chiza Besje ne Mbabazi. TDA gye twali tuzimbye emyaka 2.5 nekola ki? Nemenyeka, neeyika. Naye singa twali tukirizaganyizza nga bukyali, ate ffenna nga psychologically tuli prepared kugamba nti tukolerere okubeera ne flag bearer omu, naye bwe kirema tubeere ne fallback position. Ne bo babiri bakole ki? Batambuze campaigns zaabwe, naye tulabe nti emmotoka eno esigala TDA. Tukolagane ku bintu nga communications, conflict resolution, okuuma kalulu ffenna nga polling stations 315, tubeere ne agency ffenna n'ebirala fundraising ng'ebyo. Kati mwabo ababiri anaaba bw'aba omu nga awangudde first round nga tukisimira Katonda ne tukwata obuyinza. Bwe kiba nga tekisobose ne tulemesa General Museveni okufuna 50+1, awo nga tudda mu round ey'okubiri. Abadde asooka mwabo ababiri abeere kati gwe tukola ki? Gwe tugenda mabegaawe ffenna nga opposition. Ekyo nakyo bwe kiba nga kiremye nga batubbye bona ne bakola ki? Ne bava mu ki? NRM ne General Museveni ne batwala obuyinza. Awo nga tusigaza mmotoka eri nga tutandikirawo okusigala nga tulwana nga yendowooza yange. Naye nagezaako okugireeta emirundi 3 nga banga muntu ekyo kigenda kutuleetera akatabanguko kiveeko era nakivaako. Naye bwe kyalema eri emu ekkuba litwale tukute erimu lyogamba tuteeka okugenda ku flag bearer omu, bwe kyalema ekintu ne kyabika ate ne tuyingira mu ntalo eyo. Kati Katonda atusaasidde ne tuyigira mu ki? Mistakes, ensobi muziyigiddeko. Kati nga okwatagana kuno twakuyingira ffenna nga tumanyi nti yes, bwe tuba nga tukirizaganyiza ku nsonga zonna 5, yes kirungi,
Nibwe tubanga tetuzikirizaganyiza ku 5 naye tukizaganya kunya tutambule. Ekirungi tukirizaganyiza ku byonna bitubadde twagala katutambula ate tugenda kutuukirira mikwano gyaffe egimu gye tubadde mu contacts nabo n'ebirala tubyogereko tulabe. Bwe tubanga tugenze n'ensonga 5 nabo nga balina ensonga 5 bwe tuzikirizaganyako zonna 5 nga tutambula mu maaso. Bwe tubanga tetuzikirizaganyizaako 5 tukizaganya kunya oba 3 nga tutambula mu maaso n'ezo ze tukirizaganyizaako ziri ze tubanga tetukirizaganyizaako ne zitaba nsonga zakola ki zakuleeta entalo. Y'endowooza yaffe y'enkola yaffe. Katonda atusaasidde kati tukitadde mu nkola katulabe ekinaavaamu. Be mwali nabeeri Yes. be bamu gye no bamuli nabeera eno. Yes. Kati eggwanga lyagala mwali bantu groups mwenda. Yes, katuli groups bbiri ezisinkanye. Kati muli bbiri ezisinkanye. Yes. Naye mwalonze abantu 16 people. Yes. 8. Anti wavudde 8. Yes. PFF 8. Yes. Fulaga beera yani. Kati tugenda ku processing okuva mu parties zombi. Ate mukizemu kiri. Ate era mukizemu. No, si kye kintu tumanyi nti bwe tubeera n'omu kirungi. Obudde buweddeyo. No, abantu ababanga batadde omutima. No, kankugambe kubanga omanyi bwe mubanga muli mu ntensaganya. Osoma body language, osoma emitima, kati emitima already giri wamu. Era okiraba. N'olwekyo ne bwe tuvaayo n'omuntu omu era nga kye kirungi nga tutambula n'ekyo. Ekyo ne bwe kibanga tekiiseemu ne tusigala n'ababiri. Tuteekwa okuba n'enkola ekola ki tutambuza nga tuyingira mu kalulu kano n'okukamaliriza naye ng'emmotoka gye tuzimbye yo esigalewo oba ali omu oba bali babiri. Ekyo kyo nkiraba kubanga osoma omutima gugamba kijja kubeerawo. Tubasoma batusoma. Tutuusizza ekiseera ogenda kuteeka emikono ku ki ku ndagaano nti emitima gyaffe n'endowooza zaffe ziri bumu ne bwe tuba nga tuli mu bibiina ebitafaanagana. Mwagala kujjako Museveni? Yes, ekyo kyekyo ekikulu. The country is going down the tubes. Simanyi engeri gye nsobola okukyogerako mu Luganda. Egwa mu luwonko? Yes. Kyeraga kyokka. Kankomewo jeno. FM. Eddakiika ziri 22 zokka ezibala okwera essaawa 5. Oli programu eyitibwa Parliament yaffe. Tuyine omugenyi w'enjawulo akatwegettako Girigoli Mugisha Mutuyera ono yakulira ANT ayagala ebintu bya Alliance kati beegasse ne PFF okulaba nga basigukula President Museveni. Jeno nkomyeweewo waliwo fabaludde ku kyalo kuno tulabye ebintu bingi waliwo kati obuzibu buli bubiri okyebera top leadership nteeka mu luzungu kubanga olumu ebigambo effemu tobifuna bulungi. Top leadership netubeera ne population wansi. Kati mu abayivu mulina olutalo lw'obukulembeze noffe balonzi tulina olutalo lwa tulondaani tukirize mwani guno omukago gwe mwakoze kino mugenda ntekamu oluzungu tonotono mugenda kyaddwesinga mutya kyetugezaako okukola nkwabwe bazibu badde mu ggwanga lyaffe Uganda. Katonda bw'aba atubeerere n'ekisa mu ggwanga ne wabaawo okutegeeregana kubanga kyetugezaako okukola kyakuza essuubi mu bantu kubanga abantu baweddemu essuubi abasinga obungi balowooza nti embeera yo tesobola kukyuka bwetyo bweri era bweneeba emirembe. Awo waliko ekizibu ky'amaanyi. Kati fe abali mu opposition abaagala kuleeta enkyukakyuka kyetusaanidde okukola ate kyetteekwa okukola bwe tuba nga twagala kukyusa eggwanga lino lidde kuba eddungamu. Tuteekwa okukola ebyo ebizza essuubi mu bantu kubanga abantu abatalina ssuubi ate ekintu ekyakolebwa General Museveni nga kigenderere
kubanga azze ng'amaze ebbanga waliko ntera kukyogerako mu luzungu waliko kye bayita psychological warfare kitera kukozesebwa governments okusingira kimu ddala mu ntalo amagye waliko ebintu byokola ne biteeka okutya mu ggye ly'olwanyisa ng'emundu tezinatandika kukola ki okuvuga kati bw'ogenda okumutuukako oli omulabe kubanga omutaddemu okutya bwe mutandika olutalo you overrun him lutalo lwa bwongo okukyusa mindset kati bw'osanga abantu engeri kati kye balimu okugamba nti tetulina kyakukola awo watuusiza eggwanga ekyokubiri ate ekyennaku ntera kuwulira General Museveni bw'aba alwana n'abo ab'ebweru abagezaako muno mu Afirika okujja ne batwala ebyobugagga byaffe n'ebirala ng'abagamba nti tetusobola okukola bye mwagala tukole kubanga tulina dignity yaffe mu Luganda simanyi dignity bakiyita batya kasule gumanyi Oluganda dignity owengeyi dignity tuli bansa okwekirizaamu ensa empisa kwegamba omuntu n'osanga nti nebwaba omugagga nebwaba nga si mugagga nebwaba nga asomye nebwaba nga tasomye naye n'amanya nti nze Katonda yantonda wendi tompisaamu maaso kati ekyo kiwedde kubanga omuntu gwe bagula enusu 1,000 oba 2,000 ekyo kibanga kimuvuddemu ekyo kyanaku n'olwekyo bonna abaagala kukyusa eggwanga lino okuliza ku mulamwa eggwanga okubeera n'amaanyi tegava mu bya bugagga enguudo amalwaliro biki bikulu kubanga biyamba abantu mu bulamu bwabwe naye kisinga obukulu amaanyi g'eggwanga gava mu maanyi g'abantu okwekerizaamu Yusufu wano Honorable Yusuf kyayogedde abajapaana bubolaba oba abachina kati abali kumpa okutandika okusinga ebyobugagga mu nsi bekirizaamu kati ekyo wano tuteekwa okukiza mu bantu era lw'olutalo olusingayo amaanyi n'obukulu kubanga ebyokuzimba enguudo ebyo bintu bya rayisi bisoboka okubeera ne ddagala mu malwaliro okuteekako emirimu amakoro n'ebirala naye ng'omusingi gw'eggwanga ensi kuba n'amaanyi abantu bateekwa okwekirizaamu omuntu bw'ogenda kumuwa enusu 5 n'akulaba oba 1,000 2,000 negibogwa omutwalo ne bwegiba emitwalo 5 ng'akulaba n'akuziimuula kati tulina ebizibu bibiri omukulembeze ow'oku ntikko ayagala abantu basigale mu mbeera eyo kubanga abantu abali mu mbeera eyo balinga endiga eziri ku ttale nga tezina ki omusumba olyandye n'olya nga bw'oyagala opiikinga one by one kati n'abakulembeze nabo bayingiddemu ekyo ekyenjawulo levels za ssente ono bamugula 2,000 omukulembeze ne bamugula $1,010,000 $5,000 naye kwonna kugula olaba kati tuteekwa kunoonya abantu kubanga bakyali Uganda abeesimbu abantu ab'ensa mwebali bangi ekizibu ekiriwo bonna batya kuyingira politics basigala ku bbali balinze ebintu okugonjoolwa biterere jeno waliwo enteekateeka eno gye mulina kubanga tuli mu nkola y'ebibiina ebingi era nga waliwo ekibiina kiri mu buyinza waliwo nekikidiridde mulina enteekateeka okugaganya n'ebibiina ebirala byonna katugambe nga nene gye tulimu kati era tuli mu kupanga oba okutegeka nga kino kiwadde nga twagala tucontacting ebibiina ebirala ekibiina kyetuli in contact nakyo separately nga tetunayingira mu enkolagano ebaddewo kati wakati we enti ne PFF ebadde in contact ne NUP anti ebadde mu contact ne NUP naye kino nekimatuwalinga okusooka ekya PFF ne NT kati ekiddako ebibiina ebibiri okucontactinga
NUP kubanga twaba platform. briefinga na kino ekyogenda okusigninga twaba briefinga Yes, sir. era nabo beteefuteefu okulaba ntukola ki tuteesa Katonda bw'aba atubeere n'ekisa ekyo nekikola ki nekiyitamu kati abasatu tujja kutuula tugambe nti ekibiina ekirala kati kyetwogera nakyo kiriwa Katonda omwagaza ki mu bino Katonda bw'aba nga taliwo ku nsi kono waliko ekyowangula tweyanze dakika zino ziri 14 ezibulayo kwera essaawa 5 gwenyofe w'enjawulo tukyabaleeta nno bangi mubeera ku mukutu gwenyofe w'enjawulo waleero Mugisha Muntu Nsibambi Honorable Mugisha Muntu litali jeno bwagambye nti bwabudde atuenzi TDM mwalimu abantu ebiina 9 nekindeeta mu scenario y'omupiira Bumali scenario y'omupiira nga tulina team Yellow captain waayo Yoweri Kaguta Museveni bagita Yellow FC katulina Opposition United era bakapteni bangi kati waffe mupiira kituyita nali vice president wa Villa twali kituyita rematch express ejja kudda Musambeni Express abamu bagamba tukyuse tiimu olwaga nti nedda naye kusinzira ku Mugisha Muntu yandaga rematch y'omupiira guno abasambi be bamu ne defending champion ye Museveni defending champion ye captain of Museveni kati mwina mwaba Opposition United Niso neyanza wana speaker kwa oliwa Arsenal oliwa Villa oliwa Arsenal ndi Arsenal niso rematch kakati kuda mu mpira basambi bamu mukama wange jeno ebbanga lye mumanyiddeko bwaba yogera mu luzungu philosopher ne scientific alimu ebya science agata bibiri nti ebyobufuzi bye bya kintu kiramu bya philosophy tebirinange tebina nkubiru ate n'aba scientific bine byaffe byakataka olumu tabikola ki tatambula nabyo era tabisobola era bwe naliko ne mu studio ne muganti ye bwajja ono wa tenisi era ajja yambadde ngoye za tennis oparo weru wabula kati ate ye mpindi yiba muganti oli mugenda ku rugby natomera bwajja namusitula namukuba eri mu bitaka kakati ono wa tennis byakataka era ye politics we gwe tubadde tusuubira Uganda gwe yagalo era bwava ewaffe ekizibu ekinene binebyo byayogerwa kubanga bali ababyogera bo bali baragibe babutaka nga bamanyi kyokola n'olemesa omuntu era mu FDC fe twalina ebintu biri byabyogeddeko wano nti akyazimba okuvansi mu structure wali diso wali giso wali ki otwamuga byoyogera birungi naye tokisobola bikolera mu mbeera yene yaragibe yakataka kife abamu aba defiance nga twagala omusajja tumusitule bekigo mubinule n'agamba tebulina resources zisobola kukola kiri kubanga ye yali scientific ekintu akituna mu science nti okyagala naye tulina ki busobozi era we bigwero biraba bakama bafa abamu bavundira makomera kubanga abalamuzi oli abalina kakati mu mbeera eyo yonna Jeno Mugisha Muntu nga alina kyalaba ekinene maaso PFF ne anti baana ba FDC si bazukulu bakyalina baana ba FDC tebana bagenda ki eri ekitegeeza bano betwogerako bano betwogera nabo twogera nabo nga FDC kyena basaba nembaga nti gye mugenda okukola biri busente bwaffe obutono n'obudde mujje tutereeze bwe banga nsibambi omu nga ye bw'abamanyi era yagamba nti mujja kubamanya abatuufu n'abaki nga ffe n'abantu tutuna tuga nti ono musajja ayogera bya kirokole kakati tudduka muliro mu nyumba kasiisira kakole ki kakuta omuliro muganda bange kiboneka bwe yajja omuliro ennyumba ye neggwawo ebweyogerere n'ayagala asenguke omugenzi maama waffe n'atuyita ffenna nze Muhammad Mbabazi ne Yasini Nyanza omulamuzi n'atuga nti kino nkiganye omuntu omuganda ennyumba bwejja tadduka mu nyumba Mbabazi n'addayo bwaddayo ebweyogerere sorry kiboneka n'addayo ng'ayidde n'omuliro naye ng'alimu boys court omuzigo gumu naye addayo lwa kiragiro kya maama wange
okuvaawo ennyumba gye yazimba ffenna tewali agirina awo wenyini kubanga bwe yategerera obuzibu kati General Mugisha Muntu bwayogerako n'amanya nti bw'obeera mu nnyumba eteri mu toilet okola bw'oti kati n'azimbira ddala ate ennyumba gali kwoleka kikyeŋŋamba ogamba ki we tuli wano General Mugisha Muntu ekibiina kyaffe eky'FDC ky'amaanyi kya ggwanga lyonna era kijja n'ebibiina ebirala nga bye mugambye mbadde nsaba ffenna twegatte mu ngeri etegerekeka ebibiina ebivuganya gavumenti anti PFF FDC NUP nani byonna ebibiina ebiri kukyukakyuka tujje omuti guno mu ddiiro ekiyambye abantu bonna bakukkirizamu militarism ne corruption by'obuzibu bwa Uganda kakati nsibambi atakwatanga kabona kasaale nyinza okuba sitegeera byaki bya bufuzi byaki kati olaba wane ebiriwo NRM enerese omwana enerese bana abawemula erese baki byonna bikwatagana kukujja ono omuntu gwe mwaleeta eyajja n'omutima gutinaba kutegeera kati tuli mu kibuga mu myaka y'ekinaana omukulumbu azaayo mpapula azeye empapula alwanaganyise oba kubisagana n'abaana abamyaka bano ba Bobi Wine era nze nsibambi sisobola kati nabagamba abewaffe ne bagandize ndi wakyukakyuka ndi wa people power nisobola kwambala nkofiira myufu zijemba limbe mu mpaka lulu olwa nkofiira ku mutwe njagala mbabuli nsobola kukola bino kubanga emyaka tegizikiza myaka nkaaga kujja kulimbalimba abantu balabye besibye Gomesi n'ateekako ekitambala ekimyufu naye ng'omutima gwe bikola biki birala tulina obuvunanyizibwa obw'enjawulo General Mugisha Muntu nga bwayogedde n'abantu mmwe ab'ensa okujja ki nze njagala kwogera omuntu omu kubanga bali abakulu baminisita ba Kabaka Suba boogerako wano gwe natuukirira yasooka n'abamwanyinaze kuba twakola naye n'afumbirwa ow'engonga ate n'afuka mukyala bange gye waniita Kawalya gw'omumanyi ffenna tumumanyi mukazi wansa mukazi yasoma ne mugamba jangu tugende otwale okuba MP wa Kampala yaŋŋamba nti mwanyinaze nali simanyi nti wankyawa bwotyo gye waniita Kawalya nali simanyi nti tonjagalirako ddala gwe mbadde mmanyi tukuzwa ne baprosi Musoke ne baani ne maama wange ali awo Makerere ow'ekitiibwa amumanyi yazaala Kavuma yazaala omulamuzi Kavuma abantu tuwalira omu ayagala ku byabufuzi abakazi abawemula olwogenda oyo Hajati ye mukamawo n'ogenda ku mawuledi nga gwe baleese ye mugenyi omukulu naye ng'awemudde onavuma kakati tuyinza kuddira byabufuzi n'obiteeka mu bayaaye ne batuwamba bakama baffe tubantu tetwogera ayagala okuwa amagezi omuntu ne bwoti waganywedde mu mmumba kubanga nze ku level gye nkozeemu n'eyundi tolina amagezi g'ogenda kumpa ku nsonga naye asalawo poliisi ekwatagana n'ebyenfuna ebyofuzi bitambula bitya biddawa n'ebiddawa kakati mu mbeera eyo nsaba kwebaza General Mugisha Muntu tokoowa akatono kwokoze tebetaga kuba president ate wa president waliko ki anange nsibambi sina kyembwetaaza kubanga onasobola okwegulira enkoko n'omukyala ne family gye yawasaamu ne family gye yavaamu ne bwajja nayo gaba kati oyo Mugisha Muntu talina waaka ayogera talina waaka wa Museveni ayogera talina waaka tasobola na kwegulira jingo omuntu kakati naye nga teyagala akutegerere kakati embeera gye tulimu ow'ekitiibwa tugivaamu tutya nsibambi ab'ekitiibwa babiri ba minisita omu yalinda deputy Katikkiro nembeegayirira bonna baga nti ntayi kakati bw'ogoba abantu ab'obuvunanyizibwa mu byobufuzi olina ekizibu ate era bwe muba muzimba bino mulebe kuzimbira abantu kufuna bufunyi bifo honorable Mpindi yakyogeddeko oli outside bw'otunuulira ebiriwo unfortunately abantu boyagala okukola nabo bo baagala kwejja mu kikwa Mugisha Muntu asigale nga yalwana kanzika tunusebo FM eddakiika zino ziri bbiri zokkezolera ku essaawa 5 kwebaza nnyo kyansuso ku bantu otaddeko leedi y'abeene nnyinimu omanyi ebigenda mu maaso naku lwa 6 era nga tulina mugenyi waffe nagambye ddi akatwegattako ggwe nabadde ngambye bannaffe tulina Mugisha Muntu tuwulira ebyofuzi nga bitambula ina omuzindaalo Sibambi Yusufu Mwakote mpya sebo bwana speaker n'abatuuliza akaseera katono kembadde nnyo mu parliament nga nvudde mu activism nkirabe nti bannabyabufuzi ffenna abasinga twerowoozaako ffe ng'abantu era abasinga twerowoozaako ku mirimu
osanga omuntu n'akyusa n'afuuka ekiryo. Omanyi ekiryo gy'okiteeka omutwe gye kiraga. Bw'ogukyusa n'oguza eri ng'olyadde eno. Bw'ogukyusa n'oguza eno ng'onadde eri. Tetusobola kwogera ku bafuzi n'abakulembeze baffe ne tubabulya ekituufu. Nti abantu ab'ensa badduse mu byobufuzi. Nze kyensaba gye naali wano era ajja kuntegeera bulungi kubanga yaludde mukama wange. Nti abo abantu abamu betulowooza okukolagana nabo si bano bokka be mwakoze n'aba PFF kubanga mbamanyi si babi. Naye n'abalala mutunulemu ekintu baleme kwambaza kikovu mu bulago kubanga kati bayinza okuga nti katufunye jeno yasobola okwenganga oli Field Marshal bajeno mune. Kakati obudde bwo bwonna n'obulamu bwo bwonna n'obubalanga muzeeyi Mutiyera bwe yalwanyisanga obote nga atamubuulirira. Kakati bo bali ayagala obwami mupi n'asigalawo nga tasobola kwetika kiri kinene n'aba ng'akozesa mupi nti ebbanga lyonna n'aba nga ate mukozi wa woli anyigiriza abantu mu 7 ekyo wekiri abantu nga bagati tubadde tugenda kufuna ebibiina bino twaguddewo ekibiina naye ani anaatwala flag nti ali mukomera nga n'omukomera yava tanagenda mukomera ng'agambye nze saagala bya bufuzi bya kino. Kakati nga bajja kulonda Nsibambi. Kati bakulonda Nsibambi kitegeeze mawokota ekifo kifudde. Ali olaba akakodyako. Ali ayagala pate esigalewo ayitemu. Naye nga gwakise ekintu omugulamu guno munene. Gwabadde ate emabega eri gye yava mu FDC amulwanyisa. Kakati embeera eyo yonna ey'abaana byabufuzi abali mu mbeera eyo nzibu. Naye byonna bino square biri ku gavumenti eri mu buyinza. Tewali nsonga lwaki ne wano wetujwanwe twogera ku President Museveni mu myaka n'ebbanga lyamaze nti ofugira abantu emyaka 40 kati oyagala Katonda akuwa ekiki. Tewali mukulembeze n'omu ow'amaanyi mu nsi atajjangako wano. Clinton, Papa emirundi emeka bonna obalabye. Kakati gwe kiki oyagala kitubuulire tuyite mu lusirika tujjeko amasimu otugati bannaye njagala ejjinja bwe riti tujja ddi kuzimbire lwaki tulanga oluyita mu booti nga lirimu n'obutto kwewebaka ensene esigale n'emirembe. Otherwise ije n'omuntu tulina obuzibu omusajja mwogereko naye is the only problem. Abantu bannayuganda bakwagala era balina ebizibu byabwe tusobola okutuula ntubitereeza abayite ababuli kyayagala Mpindi kama wayagala ki bakimbuwe mukama wange ekyayagala kutambuza ggwanga Uganda naye nze Medi nkyogedde wano emirundi mingi era ne Jeno Mugisha muntu akyogedde wano ng'atandika nti bannayuganda bwe balimanya nti ekizibu kya Uganda si President Museveni wabula ekizibu kya Uganda yeffe bannayuganda ffenna nga bannayuganda eggwanga lino ligenda kukyuka kubanga ono Jeno muntu akugambye nti ate atudde ng'akyogera nnyo nti wokere nche kati Museveni n'avaawo n'aga nti kale nze ngenze era eggwanga nditadde mulonde omukulembeze omulala. Omanye kiyinza okubeera wano kiyinza kuba kibi nnyo n'okusinga okubeerawo okwe kubanga abantu baffe tebalina ggwanga ku mutima abasinga obungi abali mu byobufuzi bya wano wabula banoonya mirimo banoonya ssente banoonya kikyova olaba nti omuntu afuba nnyo okulaba ng'alina constituency gy'agendamu n'olaba nga constituency erimu omuntu akola atambula bulungi wandowooza ki atambula bulungi alina ne values eza opposition nga yemuzaagala ate ne bamuleetako omuntu ekifo kimu ne kijjamu abantu 20 naye nga kifo ky'opposition kakati abantu 20 ono ayagala ate baagala kulwanisa omu ow'NRM. Kakati abo tebaagala bino bye balimba nti twagala kukyusa ggwanga Museveni atukoze bubi biki si bye babeerako ayagala kugenda mu parliament ne bayuika abantu bonna n'owulira ebibiina nga bikugambye kakati gwe kyoba okola gwe kino ekifo kiveeko
kino kirekere ono gwe jangu wano kakati gwe obadde oyagala bwa MP bwa kitundu kino vaayo eyo ojja otwale obwa MP bw'ekitundu kino buno obwa MP bwa kitundu kino obulekere ono awo waliwo okulwanyisa oli omukulu gwe bagamba nti afutyansa eggwanga ne mubeera awo mugeze mu bibiina by'obufuzi kati nga alliance mukadde wange Jeno Mugisha Muntu gye yagenzeemu yes ebirowoozo biyinza okulowoozebwa nti byebyo byebituufu era ekigendererwa kyakukola ttiimu yawamu naye baani abo bogenda bolimu okukola ttiimu eyawamu kiki kye baagala ttiimu yawamu baagala kifo akugambye ekyabalemesa luli nti nga buli muntu agaa nti nze njagala okubeera pulezidenti nkulayirira Medi ayogedde wano nti baagala kuleeta ebibiina ebirala ebyenjawulo bwe banaaba babiri kisoboka kubanga PPF ne Alliance omuguwa guyinza obutabaawo nnyo kubanga oyinza okusanga ng'oluuyi olumu terwagala bwa pulezidenti nga lwagala bifo bali 8 ng'omunaana ogumu ffe kasita tusigaza ebifo byaffe ebya palamenti gundi ono kati mugijjike yakwate fulaga yaffe naye banayingizaako abalala interest nga zijja ng'oli akugaba ebirala byonna temwogera twagala kino kakati olwaleero ekibiina kya NUP Mugisha Muntu Jena akyogeddeko kyekimu kye baagala okuleeta ekyokusatu saawa zino baatandika dda okusunsula abantu bebagala bafune ebifo abamu ne babajja nabo gwe vaayo eno genda ovuganya eri gwe genda ovuganya eno enkyo ogenda bagamba otya nti constituency giveemu girekere gundi gwe sigala oba genda kubwa kansala bakuwulirize tyagwe munnanga oli mugundi nnyo bwa pulezidenti Mugisha Gambi Katonda bwana bayambye abitadde mu Bayibuli era Katonda ayamba beeteeseteese Medi Katonda atukolera ebyamagero bingi naye ayamba tweteeseteese tojja kugamba nti mweteeseteese olowooze nti Katonda agenda kukeera enkya akuyambe nga tuweteeseteese eggwanga era Jena akyogeddeko abantu baggwamu essuubi kyekiri Honorable Nsibambi kyagambye nti tugende ne tukuperereza abantu abandi badde ab'ensa bajje ekitiibwa kyaffe dignity Honorable gye yayogeddeko ekitiibwa kyaffe kibeerewo nga bannayuganda nga bannabyabufuzi nga bannansi kibeerewo ekitiibwa ekyo kyetuyise dignity yonita kaulyaga ntai tondetera mubi nnyo omusajja gwe Sibambi ng'oli mubi tondeetera mu ebyo abantu n'olaba nga buli abantu onaavuma ono lyavuma oli gyonita somesanga ati waffe lubi lwaki toyingira mu bino ati bagenda mutuyoboola ekitiibwa kye kati media ni gwotalabye gwe batavumye politics ono gwe tulimu buli omu bagala tumuyiseemu eggaali oyogera statement emu bweti ne balyoka bakuwalabula oba oli munaddiini mukulu oba oli wa kitiibwa wa kikaaki omwana oli Nsibambi gwakugambye ntasobola kugula najji n'omulaba ngazze ku kabaka n'atyobola kabaka n'atyobola katikkiro n'atyobola n'abagereka n'atyobola prime minister n'atyobola speaker n'atyobola n'omubaka owa parliament gwe yeerondera kubanga tasobodde muwa mutwalo gwa ssente kakati oyo politics afaanana bw'atyo abantu n'owulira abakulembeze bennyini abandi babadde babakumako ngaga anti abantu beekyawa era balina okwogera nga bye baagala boogere ebyo tobiwulira Mbedi bulijjo nga naye omukulembeze yandigedde ekyemukola tekitutwala mu maaso tekizimba kibiina tekizimba ggwanga n'abeera awo kyekiddako mu maavi ekiddako mbadde ngamba wano oluvannyuma lw'omukago guno omukago tegulina kyegugenda kukola Medi olw'ensonga abantu abali mu mukago be babadde balwana ne Pulezidenti Museveni bulijjo ng'abakuba kyabugazi tewali bantu bali mu alliance oba bali mu PFF nga bapya bavuddemu NRM oba babadde awo nga bali independent abazanyi bennyini abo bewagambye be bamu bennyini be bali mu alliance eno gye bakoze
era be bamu bennyini bye babadde balwanyisa President Museveni bo bennyini kigambo kiyinza okuyitawo ennyo naye bo bennyini mu gurupu yaabwe beerwanyisa beeruma buli omu takakasa munne buli omu teyeesiga munne kakati mu mbeera eyo tosobola kugamba nti ogenda kulwanisa structure eri organized ng'eyo NRM tosobola kubanga bo bali beeteefuteefu yes beetegese ku buli kyalo wawulidde okulonda okwo kamwasooka ne muvumirira wano President Museveni n'agenda n'eweerwa akitula ku kyalo ng'agenze kutandika prosesi ne mukyala we n'agenda entuŋŋamu buli mukulembeze gw'omanyi mu NRM n'agenda ku kyalo kye kutereeza kakati olwaleero bw'ogamba nti bagenda kwegatta omusajja ogere mu binula batya ani mupyaki azeewo kubanga luli bali organized mu katugeze 2 6 bali organized mu ngolaba group ez'abantu abategeerekeka aboogera ebintu abeewa ekitiibwa kati tekiriiwo kakati ogamba otya nti bagenda kumusisigulula mbadde ngamba wano Jeno Mugisha muntu ng'oli ku Bulango ti programu gye muyina nnungi kulw'eggwanga lyaffe naye kyetaaga ekitone nnyo weetaaga emyaka 10 nga n'embina ebyobufuzi temubiriimu muse ezaakula bati bayinza okugamba tukkiriza leero tetugenda kuyingira mu palamenti tetugenda kugenda ku bwa kansala tetugenda kugenda ku bwa pulezidenti katuzimbe pate katuzimbe omusingi naye kati gwe gamba nti temugenda kwesimbawo olabe omuliro buli bajja kusala bonna bayiike eri abakkiriza okwesimbawo kubanga ekigendererwa kyabwe tebaagala kukola ki kukyusa ggwanga baagala kufuna bwogamba protest vote n'abo bennyini abakyogera tebakitegeera ati protest vote gamba nti 226 fenga aba opposition tetugenda kwetaba mu kalulu eyo protest vote naye ogamba nti ngenda kakuuma bulijjo tebakakuuma tugenda kakuuma bulijjo ebyo bye boogera okuva we baatandika kakati protest vote ntunula bweti neeseka nentumyaja ti tewaye mpa akatunda mu firiji nenywere kubanga ng'owulya protest vote n'akyogera mwennyini tategeera kye kitegeeza kakati kyenjagala abakulu bano abaagala okutereeza eggwanga Jeno Mugisha muntu sirabayo nno nabawera 10 by the way bali 16 vakwe group ezo vakwe eyo nengamba mu Uganda ab'ebyobufuzi betuyina kati ku line sirabayo babyabufuzi bawera 10 nga mu mutima mu butuufu banoonya kutereeza ggwanga kubanga anenya okutereeza eggwanga bwe batuuka ku kino nga kye bagaye twagala president omu olyaga bw'obawo anagitereeza nze ntadde twagala bwe mupya onaga nze mbutadde naye bano abalwanira obwemupya abalwanira obwa kansala abalwanira eki bali mu bifo n'olwekyo ekiseera medi bwe tunaaba tunaatereeza eggwanga ly'abantu ffenna oba b'NRM oba b'opposition oba baaki tulina okutuuka ekiseera ne tugenda mu dialogue ne tugamba kakati twogere kiki kye tuyinza okutereeza eggwanga naye kakati wano opposition yawano gye bayinza n'okugamba nti kakati olwaleero Museveni yasazeewo tugende Kololo buli ali mu opposition ajje tutuule twogere ku ggwanga nga Uganda obwo ne baga tetusobola kulinnyayo ffe tetuteesa na dictator ffe tetukola ki kakati ogenda kutereeza ki ensi ezaakula batuula abantu ne batakkiriziganya nga Jeno waagambe muyinza obutakkiriziganya naye nga muwuliziganyiziddwa naye olwaleero tebasobola kutuulamu naye bawa ensonga ng'ekwata ku ggwanga ne bagamba nti kati President Museveni ayise katugeze bino bye tubeeramu mu palamenti ayise akakiiko kagende mu palamenti kagende mu State House bababuulire ebibye naye ababuulire ebibye oba abayise wali ekololo oba abayise mu ofiisi ye wano ku palamenti ffe tetusobola kutuula wali President Museveni kakati ogenda kutereeza otya eggwanga oli waayogera naye nti oyo Moro oyo baamuguze oyo baakola batya bo bennyini waba ayagala okubaako kyayisaawo akukuba n'akumalira mutaka nga bwe baakola Jeno Mugisha muntu ono ekyennaku bambi nti gyageeza okwegatta okukola alliance ng'ogyeko ndowooza Honorable Semujju
mpozi ne Yasiro kwago Lord Mayor yali talina kugira nnyo bonna abo bonna bamufuula Molo oyo Molo oyo akozesa Museveni oyo akolera Museveni kakati ate bavuga jangu tukolere Nsibambi nedda manya Bomali ekyo kyaggwa chovala sikirese mu introduction yange ekyo kyaggwa ati kakati gwe toyagala kusiikuula gwe siikuula nadibanga siikuula byaliwo gwe nadibanga siikuula toyagala kuleeta byaki kusiikuula ne kuleeta kakati Medi mbadde nkugamba nti ebyo abantu si bye baliko abantu banoonya byanfuna gwina amannya wano gesigenda kumenyera gobadde omanyi mu byobufuzi bya Uganda wano nga ne kusawa yalo bakyali ne mu parliament bukyabawulirawa banoonya byanfuna ndiddewa nfuniddemuwa era abantu abayina ababudisa abantu nti eno opposition eyagala erumirirwa gwanga kujjako Museveni nti kubanga akoze bibi nnyo bo batereeze eggwanga bambi abantu babalimba abantu bazuukuke batunulira abantu mu mbeera ez'enjawulo Medi njagala okugamba olwaleero bano ba alliance bebasazeewo ne bibina byonna ne binakuŋŋaanira awamu ne bisalawo nti bireese presidential candidate omu avuganye President Museveni ne basuulawo n'ababaka ba parliament ku bifo eby'enjawulo n'oyita ababaka abo omu ku omu ng'obabuuza ono flaga bearer gwe tuloweso w'okuntikka okuwangula Museveni gwe n'ogwa n'otaba member wa parliament londako kimu abantu 9 ku buli 10 bajja kugamba 9 mu 5 ku buli 10 wakiri flaga bearer wa president agwe nze sigaze ekifo kyange eky'obwemupi kubanga banoonya mirimo bonna bwe bajja okugamba oba kukutira omo bawulira banoonya nze ntuddewa nze ngezeewa n'olwekyo olugendo lw'okulowoozesa bannayuganda nti bagenda kukyusa eggwanga balitwale gye baagala luli wala nnyo kubanga ekyo si kyekiri mu kirooto kyabwe kyova olaba nkugamba nti ekiseera kituuse tufune dialogue nga Uganda tutuule mu kisaawe kimu tuogere ku nsonga za Uganda nga Uganda ng'omuntu totidde nti ngenze kusinkana mu President Museveni bajja blackmailinga mutuule ku round table mugaye kiki kye tuzaako kale munnaffe oba oyagala nnyo okufuga tukwongeddeyo ekisanja kino oba naye tubulire ekyo bakikola dda gundi eddaka egenda kubeera etya ate bakikolera wa tebaagala nkugambe abantu tebaagala na kusinkana nakubulirako Medi lumu nga naye twali twakayingira mu parliament yawo waliwo omubaka wa parliament yali alina waalaga naye ng'emmotoka ye teriiwo nayagala nansaba mutwaleko mutwalako n'atuula mu mmotoka n'agamba kantuule eno emabega neekweke kubanga bajja kundaba nga ndi mu mmotoka y'ONRM kati abantu baba balowooza bwe batyo olowooza eggwanga bayinza dditwalawa era bayinza ddiwa ssuubi ki era nakukuta naye neyebaka eno wansi newaseeba eno nga just kumulaba atudde mu mmotoka ey'omuntu owa independent wa NRM lini Mpindi Bomali eggwanga liwa amagezi bannayuganda sookera kumugisha muntu ne banne kyebaliko Honorable Gregory Jeno Mugisha muntu nga bwe nakugaye nga ntandika wano mulabanga munnabyabufuzi ayina eggwanga ku mutima era ayagala oddikyusa atali mu bifo kyova olaba bakugamba yalekulira obwa minisita nagasaagala bwa minisita kakati gwe mbulirayo wano mu mulembe guno gwe bawa obwa minisita n'abugaana kati ono ekifaananyi kye ayagala kutereeza ggwanga ne namba yiino giraba jeno eva bweru balina ebiramba balina ono yakanvumira wiiki 2 kati ali eyo nze ndi yetake yendi kata kakati omuntu ali eyo olina ebizibu ebyakujja wano tomanyi na bitambula ate ovuma mubaka waki kakati abantu abafaanana bwe batyo bambi bana abalina ekigenderero ekirungi bali mu buzibu kakati nze kyenjagala okugamba kyempa bannayuganda mbakubira emulanga nti tugenda mu kalulu tusooke tutunuulire abantu abasobola okutereeza eggwanga lino oba oli wa NRM oba oli wa FDC oba wa PPS
oba wa Democratic Alliance oba wa Independent oba wa mentioning ebibiina byonna naye bamutunuulira ng'ali mwesa ng'asobola okukyusa eggwanga lino beba abantu bebalonda batwale mu parliament eyo parliament ebeeremu abantu ab'omuzinzi nga bwe twalina parliament ya 2 parliament ya 2 tube n'abantu nga ekigendererwa ky'eggwanga so si kunoonya mulimu ne bano ababaka be balonda nga talina na waasula wa nnyina asula mu muzigo nze saalimu eyo revo nayingira parliament ng'avuga mmotoka y'amaanyi nga n'amaka g'amaanyi ogamanyi ate sigamu naye abantu nga ali mu muzigo gumu omugusindike mu parliament akola eki agenze kukola ddiiru za ssente eddakiika 23 zaakayita ku ssaawa 5 Robert Kibirige Sebunya RK buza kwatulizo tusensonga. First of all, namusaba abatuwuliriza nenebaza abantu ba Salama Road benabaddeyo nga ngenze kubya olaba oluguudo olwo bwe lutambula ne tukwataganya abantu babiri omu bamuyita Mwami Matovu mulala bamuyita Mwami Kamuli ref wa captain retired captain abadde balemesezze ku kutambula ne bakkiriziganya ne bateesaganya basse kanso baba kwata mwe omunagenda mu court ne nkogereganya bakirize ku bolite obulungi so mbebaza nnyo ekyokubiri ndi musanyufu kulaba General Mugisha Muntu wa Montoyire yatusanyusanga nnyo mu parliament is too decent for politics aliwo ennaku zino kugamba nti muntu mukakamu muntu ali principled in fact okuva lwe yava mu East Africa taddangayo kunoonya constituency bwa RDC bwa kiki kuluvubanira bifo so kyo olyanga bamutwalira mu kisiibwa kya waggulu naye mu politics w'ekivandulu ebifuzi byo bye Norway mu kivandu ebifuzi bya Mugisha Muntu bye Norway era njogedano ebyobufuzi bya Mugisha Muntu bye Norway kwabo basalawo ne baga nti temuleeta ebya oil and gas ebya mafuta tembyogerako mu byabufuzi oba inakyo ekirowoozo kyo kireete wano tutuule wano tuteese kintu kikulu naye ebyo amafuta tobitwala kati politics wa Mugisha Muntu bwatyo very clean kakati politics abalala bamuyita middle card politics ali Uganda w'ekivundulu middle card politics in fact ennaku zino nfunye abantu ba mirundi 2 kasookedde ngama sigenda kwesimbawo mulundi guno abamu ba congratulations bagamba congratulations tuli basanyufu nnyo kulika webale olinayo gere ebigambo nogamba ye no sirika abala ne bakuba otukoze bubi nnyo tugobye mu byobufuzi abenansa na tunakola tutya laba tetulina omuntu laba bwe tufudde bwe tuvunze kisajja gwe tukoze ekiwandi tuwadde watugamba tali nengamba kiki kino so nenewulirira nzekka nenga nti ebintu bino there is always a second time mukisa gwe ogamba oluusi nsaba ne Katonda nti Mugisha Muntu awadde Katonda nange nenga nti ebyange mbiwadde Katonda ogamba wabuuza abantu bawano baagala ki ekisooka it was a great tragedy kyakabi nnyo kyatugwako nti FDC disintegrated yegendeyo mu nezala bana bayo bana alliance kati ezadde PFF n'abalabo n'abali mu nupu abaddukira eyo ne baduma budumi ne bagweyo nga n'okugera tebasobola kwogera wadde ekigambo balindani anabawa mirukadi bamulinze bwati buli mwaka era wali kwegayi kutunula bwati mukulu maaso abutunula maaso n'atwala embuzi mwana naleta enkoko bali ne bawuuta supu abanene ne bawuuta ne baga gwe tojja kujja kakati bw'oba osazeewo okugaba kaadi gamba abantu mulijasalinga abagenda okubeera enansana mwekole mu primary oba musimba layini oba mukola ki naye kati abantu bali awo buli omwaka abaali balinda kaguwa ekikonde ekigenda okuva ekavule
eyofisi egenda kugalwawo badduke badde kamucha ekikonde kikabe eyo baggalewo mujja basanga naluvule nga yeri ofisi omukulu je mumusanga omukago ekyo nkibabulidde wandu kati ne Magereta ajja kutuulayo ku kikonde ekigenda okukabira mu gundi sente zo bazifunye ekikonde ekigenda okukabira emagere ekigenda okukabira naluvule bajja kumunoonya nga ali naluvule yeyonge kati politics ono gomulesi owokumuwa amatuko bwa makutusi nujja weesimbewo nga tomanyi na documents oba wasoma oba tewasoma tomanyi mugenda kuletera eggwanga obuzibu bw'amaanyi bamugisha muntu bagenda kufuba in fact nsaba mugisha muntu oba okakasa nti abantu boli musi batuufu keera ku macha ku announcement twatandise omulimu gw'okukola alliance mu bibiina byonna tugenda kutuula ku Africana nga 29 omwezi guno buli kibiina ekyesoboddeyo tukolere wamu mujje tugenda kumalawo wiiki ojja kufuna abakusponsoring ojja kulaba abantu baweta amakoona tojja kusangayo kibiina kyonna kijja newe nali mwali mu narrative yaabwe abantu baagala twegatte abantu beegala twegatte oba abantu baagala mwegatte lwaki mwegatte kugamba bugambi naffe tugenda kusimbula wano tugende twegatte ku Mugisha muntu kuba tulaba nti yalimu ensa abantu bonna baga nti yalimu ensa tumwegatteko tukole ekibiina kimutu President Museveni ekigwa agende ojja kubalinda tojja kubalaba bwe bazeewo bajja kujja kiro saa 9 bakugane nti nedda ssebo tusonyiwe ebintu byetuliko bizibu nnyo buli omwana onyamiru card kyakulya how do I survive tomorrow ate survive waabwe terimbu kulya baagala kuzimba gulofa gundi nawulide yazimbi apartment naye nja kuzizimba ne gundi yazimbi ayina kati amakasa tunange njagalana kweyagaliza bweyagaliza niyo gama tuzimba gwanga recently nagenda kebweru n'abantu abamu butwatukeyo nga buli mama Uganda katulabye tuli bubi nnyo abantu tebali mu kwekiririzamu tebali mu kweyagala tebali mu kulaba nti batulina bwe tutuuseeko naku bannaye tulabye kale laba enguudo zino mama laba amasomero tusobola okubikola wano but nobody is committed teri ewaayo resource weeziri buli kimu weekiri ne bwogaba nti njagala ettaka okuzimba seed school mu Nansana waliwo asobola oddikuwa free teri ayagala tulina okugula ettaka tulina okugula kino bintu bya tenda bya simanyi procurement abantu bebalimu bya bisawo tunoonya bisawo banoonya ekiseera kino kyonna abantu okuva leero lwebamaze nomination paka akalunga kawedde buli omwana onya kisawo wekiri ekyesente oba kivaawa oba kiva bweru oba kiva wa President Museveni nga ate gw'olwanyisa ebisawo bigwe tuli mu bisawo era bwe bitaagwa obusungu bujja okuwulira lino eggwanga liri mu muliro in fact President Museveni talina competition akalugene mwangwira akabiri 26 kano tajana kutuukayo mu districts meka 10 meka 12 teziri mu asatu 17 ajja kutuukako mu districts nga 6 kano kamwangwide nga 16 oba 2 kagenda mwangwira yes lwaki tajja kutuukayo ng'abantu bonna bagira bati igwe banoonya bisawo era wanaagwa ekisawo awo President Museveni nawe atatuukawo igwe kakati ani amulwanyisa gwe mbulira ani amulwanyisa ye enkola ye taleka kintu kyonna nga takikebedde nagambye rimaki osambye bebamu ye kasita oteekawo amayinja agabikkula bwati n'akebera wansi ejjinja kyekiri wansi w'ejjinja ajja bikebera taleka anything for naye talina kagenda mwangwira olutalo lwokka oluli mu seeke olumanyi
Ngayina mwanguira kano. Seke ya NRM. Olumanyi. Ndumanyi. Ngobere ndi bune byafuzi. Ebifo bimeka. Abantu buli omwala bamwe ayaka kwa munene. Ayakutula ku lukiiko naye tabeera nko bwa chairman ku kyalo, tabeera nko ku Gombolola, tabeera nko ku district, tabeera nko talina bwe yali abaddeku. Naye ayagala kubeera waggulu. Mbwateeseze effi mwe muludde munoza temulina magezi. So abantu beyagaliza. Bera biri mukaaga. Nsibambi adaga nabo. Mu kibiina kye FDC. Bwe bagendako n'agendako mu alliance. Mumpa kadi. N'agendako mu NUP. Mumpa kadi. Najjako mu PFF. Mumpa kadi. Bali mu kutambula butambuzi babu na DP. N'aba DP babanoonya kati. Munatuwa kadi. Kasaba ngane nze nkomawe waffe. So nze ndowooza nti politics wa Uganda yine mikago bayogedde ekigambo nti owa waggulu the leadership abamunoonyeza waggulu bali mu byabwe n'abamunoonyeza wansi the population kyemugambye obuzibu obutusinga okuba nabo tulina top ne ye wansi obuzibu obusinga wansi ani agaba ani birulidda wa bitulya ani abireeta birulidda wa so nze ndowooza nti eggwanga lyonna ng'amaliriza ffenna tulina okudda ku oba kuki oba drawing oba kukyusa nti abakulembeze bajje boogere naye nga tubakubira tuwulize buwuliza kiki batupulaningira ekyakabi nti ffenna twononese n'ekkanisa kati oli abuulira n'agamba obugalo gwabuulira ebyakatonda oyegala engalo zaki no mugenze munyimbe obugalo ozze kwogera ku muntu yafa ayagala bamukubira engalo n'abeddiini kati basaba engalo babuulira basaba engalo ebyobufuzi engalo mumpe obugalo bakuba bwaki what have you solved ensi eri mu bizibu engalo tukuwa zaki so nze ndowooza tuddeyo ffenna twekubirize opposition ebiri mu opposition bebiri ne mu NRM olw'eggwanga tulire saawu litambulira liri ku auto drive tuli ku auto drive we are surviving by the grace of God nti ne musana atuwadde enkuba akasembayo tetwagala kumala mu maanyi ndebega bamalamu abantu amanyi misha muntu mazemu amanyi kanzi katono FM eddakiika ziri 37 ezakayita ku ssaawa 5 ez'okumakya ga leero tanso okulengera ekkoona tumaliriza ki ekikuluma mugongo eggwenero liirino ery'okuwonya mugongo abantu baffe mwenna bansabye mbategeeze nti enzijanjaba y'omulembeze empya ejjanjaba omugongo amagumba discs gaseseka ne ganyiga nerves n'omugongo ne gukuluma mujje jangu okujjanjabe ku sente ntono ddala bano bakola kyebayise therapy treatment bakola massage bajja neeka kyebayita home care treatment nekujjanjibira awakawo sente nterumala kukkiriziganya naye ne Kampala bali ku Bombo Road bayitawo Kawempe ku 5 linnya taxi bagambe ngenda Kawempe ku 5 awo jokulaba maaso ga katale awo olutali busatu ne maaso ga katale jokulaba kizimbe kino kibayita supermarket ejo okuli bannaffe bana bajjanjaba omugongo gonera ddala bakubire kati baguddewo bali ku simu 075 19 3300 076 54 58 abiri mwemu zezibera okukolesa wa omukaaga tegeeza okuva wakati olide ku Prestige kino kirungo bakisiiga ku mugaati spread bakisiiga ku mugaati mulimu vitamin A vitamin D vitamin E ane B12 bikuwa amanyi okuyita mu lunaku abaana bawe omugaati bawoomerwe siiga Prestige ku mugaati kukuwoomere bulungi nina abaana bawe nnyo kwatukolera abaana baffe bawe omugaati baguliyeko nga kuliko Prestige bamutunda mu grams 25 grams 5 batunda kilo batunda na bucket obera kadomola ne bucket era namba ya Prestige mungeri yemusokosa Prestige nosika chapati oba mandazi Prestige ali mbipimo byonna nga bwe nkugambye asanga mu supermarket zonna mu Uganda n'abantu bakulinanya okumpi naye ekikulu kya byonna jangu mu kikuubo Rafik Building mu kikuubo Rafik Building eduka namba 0 gyokusanga bannaffe bano aba Chapa Enterprises baita Prestige ono saako
ya n'ebiro bingi tusaako nkwebaza kwa tuli ku mukoto siba mbigalawo twali tufunye omukisa tubaddewo ku mulembe gwaba mukulu Mugisha muntu bano baatwetereje emirembe bagireeta era twetabangula ffekka naye senga twagala okuzimba ennyumba eno gye tulaba ng'eri yegeyege Uganda nga twagaliza emirembe gino gigende ne mu baana baffe n'abazzukulu baffe ne betuzimbe bibeerewo kubanda byebintu abantu bangi nga agenze ne byazimbye byonna ne babisatulula naye nga twagaliza abantu baffe emirembe n'okubeerawo twandibadde politics tumulongoosa akasenge kaluwa kalongoosa politics feffe nnyini kugamba okukola politics obwekintu ekikulu abulira abantu amazima ekindeeta kino na kino wammanga era bwe mba sikikoze munzijukizenga oba bwe mba binnemye era nkomyewo mbabuulire biki ebinnemye kugamba tulongoose enfuga y'ebyobufuzi otherwise abantu abali decent bagenda bafubutuka bagenda tudde mu kipooli ne kiba kyetaagisa tudde mu kipooli minimum police garanti ogenda maaso tukoze tutya dialogue oba kiki otherwise empisa z'abantu ziwebuse abantu bavuma bannaabwe ndoza mulembe gwa WhatsApp TikTok fena twogera mu TikTok language so tuddeyo tutandika okwogera kisajja kikulu eri tuwuliziganya alliance esobola okukola nga dialogue esobola okukola tewali alliance oba okutte kawayi alliance okutte kawayi kati okutte emisego gibuuza ani anaasala ennyo ani anajjako obulago gyonna gyagala tweyaze nsiba mbigalawo ndowooza ekyanti kyanakiikemu kwebaza abateesa abali wano ndowooza kojja wange Kibirige ne Honorable Bumaali bakyogedde ne as usual omwana wa omugenzi muntu muyera general scientific and philosophy ng'omwana yakuzibwa ayogedde naye kati mwena mwe muteekemoko ku mbeera y'amagezi waliwo omukulu omu dakiika emu gye njagala mmalirize bamuyita Kacwano yafa ewaffe wali banzaala yali musajja mukulu ninga waliwo omwami buli kimu akimanyi buli kimu naga nti oyo si mugezi wabala wa lugezigezi kakati ab'olugezigezi be baagala te bakulembere kati olugezigezi n'amagezi byanjawulo osanga omuntu ng'aliwo nti nze ku mukutu gwange nsibambibwe nayise najja nankumbi yonna baggalawo tesobola kola ekibiina nze ndi wa nuupu kati ani yakulondayo banuupu tobeera nga kuwadde kansala tobeera nga kona mwami nembeerayo kakati abalugezigezi abalugezigezi kujju kati bebatufuga abantu abamagezi ate tebakola ki nosanga omuntu ayagala kulongoosa naye nga tamanyi ne bwe batabula ddagala likuba mpiso wabula nga yayagala alagire ba consultant yemulago ekyo tekisoboka tukize nti waliwo abamanyi mugoberere mubulize bano gye n'omugisha muntu mujja bagoba muki mu system Bumaali galawo Medi ndowooza nange sijja kaawukanako na bannange nze ndowooza ekiseera kituuse tulowooze ku ggwanga okusinga okwerowoozaako ffe ng'abantu obudde bukyaliwo obudde bukyasoboka okutereeza embeera eyo tutunuulire eggwanga tuleme kwetunuulira wabula tutunuulire eggwanga naye wakati mu kulitunuulira tudde ku mmeeza emu nze singa kisoboka ne bino ebibiina byandisoose ne biwummulamu ne bigenda mu suspense oba emyaka 5 ne tuddamu okutereeza eggwanga nga tulitunuulira nga bannayuganda twavaayo ne tuyingira mu bibiina by'obufuzi ebingi naye nga namubisaba babisaba naye nga tebannabitegeera kubanga n'ebibiina omuntu tategeera lwaki ali mu kibiina era osanga oli n'akugamba nze ndi wa FDC naye kuba pulezidenti mpagira NUP
kakati n'ogamba kati ono ali mu kibiina ki lugazgazi kubanga abatategeera mpagira ki nze ndi FDC kakongoliro osala omusaayi byobufuzi president mpagira Kyagulanyi n'ogamba oti kati ono oba bamuzaala wa teyanziza sebo ajja n'omugisa muntu ku lwa management ya CBS twagala kwebaza tuwayo obudde nojja n'otusa ensonga njagala omalirize sebo management ya CBS nawe mwami Medi okunkyaza olwaliro ne bannange mbebaza panelists ekikulu kiri nti tetwandibadde bwe tuli kati singa General Museveni yateeka essira mu kuzimba abantu era kinneewuunyisa ye okulowooza nti ebikulu mu ggwanga byakugezaako okuzimba enguudo amasannyalazi n'ebirala ng'ebyo ebyo nebwo bikola eggwanga ne libeera nga likulaakulanyemu ebyo naye nga tozimbye bantu eggwanga liba nga lirina obunafu bw'amaanyi problem gy'alina kulwa okwagala okulemera ku bukulembeze ye kye yakola kwe kumenyaamenya abo abalina amaanyi abekkiririzaamu abandimuwabudde nga tebamutya nga tebana kye bamwagalako ng'abantu ebintu ebyensi ate n'ayimusa abo abamukkiririza ne bamukubira mu ngalo ne bw'abanga ali mu nsobi ekyo kye kireese obunafu ne kireeta ne politics w'eggwanga okubeera nga bw'ali kati okukyusa ekyo ne kireetera n'abantu okutya abeesimbu kubanga abeesimbu bo bangi mu ggwanga lyaffe tekuliko ekitundu mu ggwanga lyaffe ekitalimu abantu ab'ekika ekyo naye nga tebaagala ayingire mu politics bamuvume kyenjagala kubasaba mwenna abamanyi nti muli beesimbu ate nga mwagala eggwanga eririmu obutebenkevu eririmu abantu okuweragana ebitiibwa abantu okutambula mu ngeri ennungamu ebyokubavuma temubitya kubanga ebivumu tebitta eggwanga we tuli si walungi muteekwa okuvaayo muyingire mu politics as a sacrifice okugamba nti eggwanga tulijje weriri tulizze muki mukuba eddungamu okubavuma bajja kubavuma kubanga naffe abaliwo batuvuma naye eggwanga abantu abeesimbu bwe banga tebazze mu politics kwegamba on balance n'osanga nti mu bakulembeze 10 kati 7 beesimbu kati we baatya okujja mu politics ne basigala gye bali bonna abali mu business professionals we bali wonna gaps ezasigalawo ne kujjamu abantu abatafaayo ku nsi ne ku bantu bye bakulembera kati mu bantu 10 abantu abali mu politics 7 ba kika ekyo tebafaayo ku ggwanga tebafaayo ku bantu bye bakulembera n'olwekyo tuteekwa okukikyusa ekyo muveeyo ku bantu 10 yes 7 ebyobufuzi babigwa mugwi yes era balimu ku lwabwe self interest byanfuna kati abali eyo ebweru abakaaba amaziga abemulugunya ku makya olw'eggulo olunaku ne luddako wiiki omwezi nga basuubira nti eggwanga ligenda kukyuka lidde ku mulamwa nga tebavuddeyo ne bayingira mu politics kuloota buloosi. There is no way this country can go back on track unless people of integrity can get back into politics. Tekuli kubo ddala. Olonde ekibiina ky'omanyi nti katuyingire mu kibiina kino on balance mu bukulembeze tubeere 7 mu 10 tosobola kufuna 10 ku 10 tekisoboka tukyuse embeera eri mu kibiina ekibiina kibenga kiri ku mulamwa n'olwekyo bwe kikwata obuyinza kyekinaza eggwanga mulamwa tosobola kukyusa eggwanga lino nga tokyusizza enkola eri mu bibiina tekisoboka kubanga ebibiina bye bitambuza ki eggwanga toyenze gino ddala ngandeko musimu. Hello. Mwami Medi nkulamusiza. Nange sebo. Amanya yenze promota Tamale. Okusooka
nja kwebaza nnyo okubanga otuleetera ku basajja abakukunavu. Nja kwebaza nnyo politics wa Mugisha Modu, naye mwami Mugisha Modu fe abalonzi tutuuka ekiseera ne tusoberwa. Tutuuka ekiseera tulaba nti abakola ebibiina ebyenjawulo nga baagala kujjako Museveni ate bali mu mirembe egitagambika, ate ne tutunuulira ebyekibiina ekirala nga kyo ne wabakansala waakyo n'abagamba nze nzija kuba NUP omusanga ne kufuluza z'oku mulyango nga zimuli mu matu ne tugamba bannange tugenda kugenda na bano betulaba nti ebikolwa byabwe ebya opposition bye bituufu kubanga Museveni tebwenkana ekituufu kiri nti Mugisha Modu naawe okimanyi nti yafuuka omulabe w'ensi Uganda. Bannayuganda twegatte tulonde NUP tuwangule obuyinza tugendeza Promota Tamale. Hello. Mwana Medi wae tuweleza mukadde wange. Kale sebo. Ono Sande makanika w'eggaali Lukaya. Sebo mwe tuwuliriza. Sebo we bawuliriza taata niwe kweta bakulu abo. Era bakulu abo kyembasabe kino kimba kwata ekibiina kimu kibabe bewangamyako bakole ekintu kimu tuwanyisa omusajja. Begatte mu kibiina kimu ne kati banakola kibiina kiri. Ndaba yakijja kusobola yafitako buyisi misinde. Hello. Sebuliva. Nsereko. Obale kuweereza gwanga munna. Nema bali kuwuliriza. Zekato Kaweesa kansala w'abantu b'ebbendebendo ly'ebwayise ndi wa National Unity Platform. Naye tukiziganya batugaane bwana Nsereko n'aba panelist boolina. Okwegatta si kubi kubanga okwegatta geemaanyi. Naye ekibuuzo ekinene weebuuza weegatta naani? Owekitiibwa Mugisha Muntu njala kumwebaza. Naye ate abantu bennyini be yatandise nabo okwegatta nabo balungi. Naye ate be yali nabo nga baawukana ng'akyali mu FDC kati nabo ne bakutulamu. Maliriza ebigambo byange. Nga National Unity Platform nze mu ndowooza yange n'abakulu bakkiriziganya mu kuteesaganya. Naye tuteekwa buteekwa okukuba ttooki ennene mu bantu ki be twegatta nabo. Kubanga medio kimanyi bulungi buli tuba tugenda mu kalulu. Mwami Museveni akuliyetingawo obubinja obulwanyisa opposition ezibeera ez'amaanyi okunafuya era kyova olaba biliyoni ezisukka mu 3 zateereddwa okulwanyisa kibiina eki. Toyanziza. Ye amanyi simanyi kwata simu ezo. Hello. Esimu yeyogera bubi munnange. Sebuliva. Sebo. Ebale kuweereza sebo. Semwe bali kuwuliriza. Kitukakatako tugoberera buli kimu. Yenze Kalema Haruna munankyukakyuka limemba Uganda Media Callers Association. Yes sebo. Abakulu mbalamusiza. Bwana Sebuliva nzikiriza nebaze kanso Bugaya okulembera obulungi Buganda Land Board yebalire ddala. Atulambise mu nsonga abajazi b'ettaka ekitawulizi. Kankusibule munnange. Hello. Sebo we bali kuweereza. Kale sebo. Unaaji makolo kavuma. Yes sebo. Bakulu mbalamusiza bonna naddala Jeno Mugisha Muntu. Ebigambo bya muganda wange swaba wange Bumaali byo tebikyuka. Mpasi ya kulumba nupu buli n'abala. N'omukwano gwange Ssebunyakka w'omugenzi. Ekisookera ddala ntunyiriza nnyo abakulembeze abatudde abo. Bakozesezza ebigambo ebikambwe ne batuuka okugamba tasaana beeboogera abo be mugamba nti tebasaana temugenda okusaba obululu. Lwaki mubasaba obululu nga tebasaana ne mutabusaba gye bakusaana? Ekitegeeza nti be basalirawo eggwanga. Ekyokubiri nze kukwegatta tanya na konze ndi w'MUP era ngamba bwenti nti siwagira kibiina kyange genda mu mukago lwaki tuzze tugezesa enkola y'emu. Obusiraamu butugamba omusota tegukubojjera mu kituli kimu mirundi gyonna n'osigala ng'okyakola ki ng'okyakkiriza. N'akasembayo mutugamba twegatte ng'ebibiina nga ne DP kyeyitayo opposition nga omutuulo abatuula mu kabinenti eri bwe basali kati bw'anajja naye n'agamba nti twegatte. Mbadde ndowooza tugende buli omu mu lutabaalo. Mwalabye NUP bwe yabadde ebuvuma Bobi Wine n'abakulembeze mobilization eyakoleddwa n'ebibiina ebirala bigikole mu bibiina byabwe. Omusajja tumusitwekinge enkomerero tujja munyigiriza ffe kyova olaba tugamba Bumaali agambye
progressive vote n'abajogera tebagimanyi sigwe ofa sigwe wakireeta twe bannannyini kyo tukimanyi gwe manyi ekikyo ekyaba n'abawandiisa abantu ababba abantu ku street bwe bakuba abantu makolo progressive vote kitegeeza ki kalondole kalemereko guguba bino ebyokuwoza nti mukalonda ne mwerangirira si bwe kiri gwe yogerera kikyo olwaleero mukama watudde empapula bali mukuba abantu bababasevoti mukulu makolo ojoka ogitegeere ogisomesa abantu ebyo yoyogera birala. Hello Mwami Medi Sebo bali kuweereza ggwanga Uganda n'Obuganda Mwami Medi mwebale tuwuliriza bannaffe mwebale tuwuliriza Sebo ey'obujjajja tetuyinza givaako mu Wakiseene wakiikirwa maama Betty Nalima atuweereza obulungi mutusinzidde. Pulezidenti wa Brain Soja mu ggwanga Uganda Taata Jonanga bulijjo Demography Minister Patrice Namuganza Minister of Nines wa ku mayumba. Sikusibudde olowooza. Hello tukira ku nsonga. Lubaki oya. Esebo. Nsobola okwebaza okulaba bali mu studio yaabo. Esebo. Neneebaza nnyo Jeno Mugisa muntu. Mugisa muntu nkwebaza nti gwe musajja bucha owekola ne President Museveni toddangayo. Naye bwe mbalamu omusajja nga tumukunde yaddayo nakwesema kuba na kuba MPA yewaabwe ntuya muyita sekikubo batinga simwe nona baddayo negwe walemerayo noga nti kambe jendi oyo ni mukula yali akwesema kwa president naga nti wa chocha naddayo emisinde nadduka emisinde naye mwami njakubuuzaamu mukulu tumukunde mama mukulu tumukunde tali wano Sebo Mugisa muntu kida mukulu Mugisa muntu gwe muri essubi olirina nga mwali mujja okunulwa lino eggwanga temwagenda mu kalulu konda kwalingawo ne mukuvamu ne mugenda mu birala gwe essubi olirina nga maliriza nja kubuuza mukulu onorebo abale mwoyo mpindi bumaali dala mpindi buganti nno obuzibu bwa Uganda sisi President Museveni dala mukulu mpindi omuntu afuze emyaka 4 akyayagala emyaka 45 oyo kulibaze lubakyoya oba omuntu ategeera ntino sisi obuzibu bwa Uganda na Museveni obuzibu bwa Uganda zirubakyoya. Tumalize Mugisha muntu enako as wind up enako gamba akuiba masimu ena goyalo kudamu. Mwebale nnyo mwenna abatuulizza n'abo ababuuziza ebibuuzo. Ekikulu nze ekyendaba embeera si nnungi naye n'embeera ne bweba nga si nnungi abantu abakkiririza mu kukyusa eggwanga okuliza ku mulamwa tebagwamu ssuubi. Tuteeka okukola kyonna ekisoboka okulaba nti tusigala nga twezimba nga ne tugaziwa ne tuba abangi abakkiririza oba abalumirwa eggwanga abalumirwa abantu. Wena wetuba nga twenyigidde bwe baba abangi mu kibiina kyonna eky'obyobufuzi ekibiina ekyo ekyenyigiddwamu abantu abangi abalumirwa eggwanga abalumirwa abantu ekibiina ekyo bwe kiba nga kiyingidde mu bukulembeze kijja kukyusa eggwanga. Ekyo bwe kiba nga tekinabaawo tujja kusigala nga twetooloola mu bizibu bye tulimu kati. N'olwekyo nsikiriza abo abalungi abantu abeesimbu gye muli yonna mulabe ekibiina ekiri ku mulamwa. Nsookera ku kyaffe ekya Alliance for National Transformation naye bw'oba olina ensonga lwaki tojja mu ekyo yingira mu kibiina ekirala kyokkirizaamu naye mwe mubeere ennamba esinga obungi. Kaadi muzigaba? Kaadi ezaffe ziri ku 3,000. Twagala omuntu ayingire mu kibiina ng'alina ekigendererwa. Ekitebe kikulu kiriza si kugaba ngabe NRM. Headquarters ziridde is and Dr. Cheremerwa Road Ebukoto. Okay. Yes. Mwebali ddala Katonda bakulembere. Sebo abema okoto. Sebo oyinza okubagoya kutumirayo. Mu kalulu akawedde. Sebo. Mukama wange Honorable Winnie Kiza ne Alice Alaso zegwe batuma mu mpigi ne mawokota nze nakuŋŋaanya foomu zonna eza anti. Era kinsanyusa nti abakulu nga Jeno Mugisha muntu tebawaddeemu maanyi mu byenkyukakyuka. Bano bannaffe abefujjo mu kitundu abaagala okwonoona ebyobufuzi ebyenjawulo
tujja gezaako naffe tubabuulirire tulabe nga tutereeza embeera eno tuteeka abantu baffe akamwenyumwenyu nga balina emmere ku mmeeza n'okwerabirira Ssaabasajja Kabaka wange medinze akagambo kange akasembayo kagenda wa muganda wange Swawaba Makolo Kavuma era neeyama okumusomesanga paka waaliyiga bwe tuba tuli wano mu studio nga topic yakwogera ku bibiina bya bufuzi na butya bwe beeteeteseese okutuliza eggwanga lino toyina ngeri okuleka ng'oli mu buyabuya bw'oyinza kwogera n'otayogera ku kibiina ky'opposition kisinga maanyi mu ggwanga naye engeri Makolo Kavuma ye ebintu engeri gy'abitegeerera ku level esooka ye buli kimu aba alowooza nti oyogera kuvumirira kiri naye ekibiina kiyinza kwewala kukyogerako munanyumya n'essimu ye tubeegayiridde temulwanira mu byobufuzi teri nsonga lwaki omuntu afa okuva kati mu myezi 6 okufa n'obutanyagwa byakufa butanyagwa tebiriyo muleka abantu yogera nsonga zo tambula ogende gwe banakkiriza teri nsonga lwaki muntu afa ku lwa bifuzi bino nadde mukuziikanira omubaka w'ekitundu nga yeekweka ayita mu mwanyi watusimutye ku ebyo otuukawo bakubanja omaze emyaka 4 tubantu togendayo toddayo kati baba bakubanja leeta ssente oba muli muli mulumbe ate bwe bamulonda kati ebyobufuzi ebyo tugamba tibetulina okulongoosa mba sanitize our politics